okukomawo ng'ennaku z'omwezi 5 luliba lwakumeka lwakuna omukulu ateekemu okusaba kwe kwabadde agamba n'ebirala ebisigadde tulindirire naye ebisinga okumanya mu bino abadde batagoberera twabiwaayo mu buwandiike neera mu buli olaba ateekawo akakodyo nja kuba mmenyese nja kuba kakati ne process eno olaba tebaagala egende mu maaso kakati yeetuuma training n'agamba nja kuba mmenyese ate nja sijja kubaawo so nga ate olwasooka ffe twakkiriza ng'agamba agenda ggulu ku train neva kozese buntu bulamu naye kwegamba ensi buli bweggwamu amazima ebyo byennyini bye mulaba kwegamba mwenna mukirabe. Okay, kwaniriza nnyo nkwebaza Gyotusaka Engalo webale okwekuumira ku mukutu gwaffe ogwa Brown Skin Events. My name is Frank era mbeebaza nnyo mwenna abatukkiririzaamu abaasalawo okubeera nti mmwe amazima mugalonda wano wokka. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'olwaleero nontuuse okuba nga nnyongera okutuusaako amazima ago gennyini ge wandyetaaze okumanya. Ndeesegaliwa olunaku olwaleero mu ngeri ey'enjawulo twatambulidde mu kooti muganda waffe omulamuzi amaze n'aba ng'ateera alidde ebigambo bye n'amwongerayo ani gwe njogerako ye musiramu munnaffe Haji Ali gwe mumanyi obulungi byazze bingi nnyo nga bagamba nti oba yakwata oba kiri awo bwe kityo naye nti olwaleero bashurities balabikiddwako mu kooti kyokka babadde bashurities 4 kakati abana bano nga buli omu aleese ebimukwatako mujjukire bw'obeera mu kooti nga shuriti yaani y'oyo aba avuddeyo okweyimirira omusibe mu kooti kati bashurities baleese 4 bashurities bano abana buli omu kubo abadde yeetaagisa endagamuntu abadde yeetaagisa ebbaluwa ya chairman ate oba oliawo n'obufaananyi kakati bino ebintu byonna babireese endagamuntu obadde olina okubeera ne original ate ne photocopy kakati nebbaluwa ya chairman ng'olina eri signed eri original ate nga nayo gikozeemu photocopy kati bano abantu 4 buli kyenjogeddeko awo buli omu abadde nakyo ng'ayina ndagamuntu eri original ate ne photocopy kati bino ebintu bigenze ne bibeera nga bingi omulamuzi bwe babimuteredde ku mmeeza naga banna kiki kino so bw'atyo n'asinziira ku embeera y'amaaso okuba nti alabye ebintu nga bimutuumyeko ku mmeeza omusango guno n'agwongera paka ennaku z'omwezi 5 lujja kuba lunaku lwakuna omwezi guno gwennyini ogwa Desemba n'agamba Haji Ali nti Haji ekituufu yongera okusoma akalaadi ng'ate bw'oyongeramuko ne kusaala oba oli awo ku lunaku olwo olw'okuna ennaku z'omwezi 5 tunalaba oba bail application tunagiwuliriza bw'atyo Haji ne bamufulumya era bwe bamufulumiza yogayoga misinde paka mukomera bamuzizaayo era nga wakuddamu gasimbagana n'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 5 tukyalindirira tumanye oba ddala banaamuwa bail kubanga era n'ababaddeyo nga bulijjo wabaddeyo presidential advisor mukulu full figure simanyi lwaki erinnya eryo linnyumira nnyo mukama ansaasire naye erinnya eryo linnyumira nnyo full figure presidential advisor ate ne Muhammad Nsereko omubaka wa parliament akiikirira amasekkati g'ekibuga Kampala n'abalala bangi babaddeyo nnyo mu kooti okubeera nga baliwo ng'abajulizi okulaba omuntu waabwe oba anaaweebwa bail oba taaweebwe bail abantu bangi nnyo omusango guno bagufunamu interest baagala nnyo okubeera nga batekinga part oba nga beenyigira mu nsala y'omusango guno era nga mu bantu abo abangi kuliko n'oludda olwa gavumenti kati gavumenti ndowooza eri ku sayidi eno etayagala kubeera nga bail application ewulirizibwa naye tukyalindirira tumanye era ffe wano ku Brown Skin Events tujja kuba tubatuusaako amazima gonna nga bwe ganaaba gatuukiddwako. For now, that is the update we have. Kiriza osigale nga kuoli ate nga olondola ensonga zaffe gw'atanaba ku subscribing okola kikyamu koona mu waliwo n'akade akade ako bokakoonamu kaba kajja kukuleeteranga updates zonna ze tunaabanga tuteekayo. Programs nyingi zibeerako wano eno era osobola n'okuyita mukwano gwo n'agamba muganda we n'agamba mujja we ne basobola okuba nga
bonna bagoberera. Kakati eyaliko president wa FDC Dr. Kizza Besigye ono gye buvuddeko yakwatibwa mu ggwanga ly'e Kenya nga kigambibwa nti yasangibwa n'ebyokulwanyisa. Kakati bannamateeka bamukwata era ne bamukomyawo mu ggwanga Uganda ng'olwaleero agasimbaganye n'omulamuzi mu kkooti y'amagye wali e Makindye. Era tubadde n'owamawulire waffe Mwami Ferra, nsaba tube nga ate tukkiriziganya abe nga atusiigira ekifaananyi ku ebyo ebigenze mu maaso mu kkooti. Ferra. Kale wabale nnyo Frank Baris nawe natugoberera ku Brand Skin Media nze Ferra nga kadde kano nkoleza butereevu nga nsinzala mu kibuga Kampala okutuusaako ebibadde mu kkooti y'amagye Makindye. Olunaku olwaleero ku kkooti y'amagye Makindye zibadde ssanga 5 ez'okumakya Dr. Kizza Besigye n'atuusibwa emmotoka y'ebyokwerinda okuva mu kitongole ekikuuma abasibe ekya prisons era ng'ono aleeteddwa ku mpingu y'emu ne Obed Lutale bwe bavunaanibwa omusango ogw'okusangibwa n'emmundu era omusango gwe gumu babagattako omusango omulala okugamba nti bano baali baseketerera gavumenti ya kuno era nga bajogerera ekikini ekigambibwa nti emisango gino bagiza wakati w'omwaka oguwedde n'omwaka guno era nga okukwatibwa basangibwa mu ggwanga lya Kenya ne bakwatibwa mu ngeri etategerekeka era ne bayingizibwa mu ggwanga lya Uganda. Kakati nno bano kigambibwa nti emisango bagiddiza mu ggwanga erya Kenya n'eggwanga okuli Greece ne Norway. Besigye okuleetera mu kkooti olunaku olwaleero ze nga abawagizi b'ekisinde ki PFF we bali era nga basakanya waggulu era olabye ku mmotoka mwajidde ne batandika okuwaga era bano kiviiriddeko n'abasirikale kkooti y'amagye e Makindye okusooka okugala emiryango egiyingira kkooti kisobozesa Besigye okusooka okuyitawo ate n'oluvannyuma okukakkanya embeera abantu wabweru babadde bakwatiridde mu bungi era nga basakanyiza waggulu oluvannyuma lw'okulaba ku muntu wabe Dr. Kizza Besigye ate ne gwavunaanibwa naye Obed Lutale. Wabaddewo embeera ey'okusika omugwa wakati wa bannamateeka 35 abayiriddwa Dr. Kizza Besigye okulaba nga ate munaye bamussa mu mbeera eno n'okumwolereza mu musango guno. Bano no bamukiikiridde kyokka ekibadde kyewuunyisa ye munnamateeka era eyaliko minisita wa justice mu ggwanga erya Kenya Martha Karua okuba nga ate asoose kugirwa okuyingira kkooti n'oluvannyuma munnamateeka Ernest Kalibala ategeezezza ssentebe wa kkooti y'amagye e Makindye Brigadier General Freeman Mugabe nti bannamateeka 35 be bazze okuba nga bawolereza Besigye wabula kkooti y'amagye ebadde ekkirizaako musanvu bokka okuyingira munda nga bannamateeka okuli ne Lord Mayor Erias Lukwago, Martha Karua okuva mu ggwanga erya Kenya, Luyimbazi Nalukoola ne munnamateeka Aaron Kizza wamu ne munnamateeka Wanda Robert Samuel babadde bakuumiddwa wabweru era nga balemeseddwa okuyingira. Oluvannyuma kkooti y'amagye esazeewo n'esooka ewummuzaamu kkooti eno eddakiika zibadde 20 kyokka n'oluvannyuma neyongerako eddakiika 10 okuweereza 3 bano basooke beetereeze ne bannamateeka baabwe okukkirizibwa okuyingira mu ddakiika nga 3 buli kimu kibadde kigenze bulungi era ne bakkirizibwa okuyingira kyokka ate munnamateeka Martha Karua abadde tasobola kwolesa oba kwogera kintu kyonna mu kkooti nga munnamateeka olw'ensonga nti abadde tannafuna work permit oba temporary license okuva mu law council eya Uganda emukkiriza okuba nga awoza emisango ekikula kino mu ggwanga lino. Kakati wano munnamateeka Erias Lukwago akulembedde mu ttiimu eno ng'ayambibwako Aaron Kizza ne Ernest Kalibala ne basobola okuba nga banja ensonga. Kinajjukirwa nti kkooti lwe yasambayo okutuula bano baali bawakanya engeri Besigye gye yakwatibwamu n'okuyingizibwako mu ggwanga lino ate era nga bawakanya n'emisango egyamuggulako nga bagamba nti kkooti y'amagye teteekeddwa kumuwoza kubanga civilian takyali munnamagye, kyakubiri nti kkooti eno era terina lukusa kumuwozesa ku misango gy'ataddiza mu ggwanga lino nga bakiwakanya. Kakati kkooti eno olunaku olwaleero ebadde erina okuwa ensala ku kusaba kwa bano n'okwemulugunya kwabwe olwo kimanyibwe kkooti esalawo ki ate era eddemu emusomere emisango. Kinajjukirwa nti era still Dr. Kizza Besigye ng'ayita mu bannamateeka be tanaba kubanga ateekamu okusaba kwako emirula kwonna emirundi 2 gyalabiseeko mu kkooti. Kakati nno wano bannamateeka okubali Aaron Kizza balidde matereke ate munaye n'omuwabi wa gavumenti ku kkooti ey'amagye Major Rafael Mugisha ate munaye oluvannyuma lw'okubeera nti ono abadde agezaako ye kyayise okutwisitinga etteeka ng'alireeta mu ngeri egezaako okulaba nga akandaliriza n'okuba nga okusaba kwabwe yakuvutyanka mu ngeri emu oba endala. Kakati nno namutegeezezza nti constitution ya Uganda kirambikiddwa bulungi nti ddembe lya musibe
era nga ddembe lya musibe yekka okusalawo ku munnamateeka ki anaamukiikirira mu musango gwonna ng'akadde konna asobola okumukyusa oba okumugoba. Kakati nno bakimujjukiza kkooti neddamu neesigama ku kya munnamateeka ono ate neegamba nti ne ku bano bannamateeka 35 abadde bayingidde kkooti olunaku olwaleero bana bokka be batuukiriza ebiwandiiko oba ebisaanyirizo oba kale obukwakulizo bwa kkooti eno. Kakati nga balina okuba nga abalala bonna 31 ku mulundi oguddako okujja bajja n'ebyo byonna ebyetaagisa mu okwoleza omusango gwonna mu kkooti eno ey'amagye era kye bakkiriza nti bagenda kituukiriza. Wetuviiridde ku kkooti nga munnamateeka Martha Karua okuva mu ggwanga erya Kenya akakasizza nti olunaku olw'enkya bwe kitaabe ki ate munanga aba Uganda Law Council bajja baba muwadde license oba temporary license kale oba ekibaluwa ekimukkiriza okuwozesa oba okukolera mu Uganda oba munnamateeka. Ate wano Mayor Elias Lukwago ayongeddeko nti yes ku ttiimu abadde abantu 35 wala basuubira okwongerako abantu okuva mu ggwanga erya Namibia okuva mu ggwanga erya Kenya okuva mu ggwanga erya Tanzania era nga si ttiimu eno eyinza okwererako ddala abantu 50 era basabye Uganda Law Council yongezemuko ku maanyi n'obwangu bw'eneeba eddamu ate munayo okuyisa license zigenda okuwa bannamateeka bano. Bino byo byokka oba ebibadde ku kkooti olunaku olwaleero ebisingako tujja kwongera mu mpeeza zaffe eziddako wekumine ku Brown Skin Media ebisinga tujja nabyo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeege oyo ye Fera era tukwebaza nnyo ssebo weebale kututuusaako ebibadde ku kkooti. Siyinza kusukkawo wano atakuumira mpeera akunkuumire.